Kinaakola bulungi singa TikTok evaawo kubanga terina mugaso. Owagira omukutu gwa TikTok okubaningibwa oba okugibwawo mu Uganda. Nawulidde Mufti yabyogeddeko kubanga guliko ebitali bituufu ne Mufti yennyini si mutuufu. Mubajje takyali muntu. Oyo mubbi kyensinga omumanya. Kakyogera nakakyesonyiwe. Kulya olw'okuba alina omululu. Nza wangi? Teri ekintu kirungi nga byabiwemu kubanga bye muyita ebyobuwemu naamwe nnyini muwava. Era kikyamu nnyo. Omukutu gwa TikTok omulungi nnyo. Tambulizaako bizinensi zaffe. Nunda embizi, nunda ente, nunda embuzi. Obajja akola olina gye wali omulabye ng'akola. Waliwo abatali basiraamu naye nga bagweyagaliramu. N'ekirala yeerayizza ffe tetumumanyi wonna. Kati ye naye wabeera asaakinga ku by'ekiseegu era by'ejja omumuleetera. Waba asaakinga ku bintu by'amakulu era byemuleetera. Magezi ki g'oyinza okuwa Mufti eyabadde aleeta ekiteeso bwe kityo? Kati gavumenti yaani gy'alagira eggale TikTok. TikTok yetuleezaawo. Kati atayize TikTok tuwulye gy'anaakoma. Takiinako controva. Akirabe bulabi. Bannaayefe abali ene mukono omusana gususse era n'akapata kange nze simanyi na kumanya neerabiddeyo elementi yange gye ntera okwambala naye eyo si y'ensonga ekikulu tukuleetedde program Street Chat wano ku street emukono we tugenda okuba nga tusinziira okuba nti tukutegeeza kiki kye tukuleetedde olunaku olwaleero. Programu eno Street Chat osobola okuba nga ogifuna nga osubscribinga ku YouTube channel yaffe at Street Chat Uganda osobola okuba nga ofuna ebisingawo. Programu eno egenda kuba ekuleetera bingi amawulire enfofoolo ebisasa kamaala ebisanyusa bingi nnyo ddala era nga tugenda kuba tufuna endowooza za buli muntu ssekinnoomu awo wooli we tukusanga olunaku olwaleero tusinzidde wano ku street emukono we tugenda okuba nga tutambulira tulabe biki abantu bye bagamba ku mulamwa gwe tubaleetedde olunaku olwaleero. Gwe olowooza kyandisaanidde omukutu gwa TikTok okubanga gugobwa mu Uganda oba nga gubaningibwa mu Uganda nga Mufti mubajje we yavaayo n'ategeeza ku yidinga era alaga obutali mu bubativu n'ebintu ebisaasaanyizibwa ku mukutu guno ogwa TikTok. Abaffe olowooza kyandibadde kituufu omukutu guno ogwa TikTok guveewo? Tugenda kuba tujja n'endowoozayo tujja kapata nzaaliwo. Omukutu gwa TikTok oguwagira guveewo oba gusigalewo? Sooka namanya. Amanya gange nze Zambashi. Ye nnyabo. Atayagala TikTok kyennyinza omugamba. Akapeesa ku simu ye akaka TikTok akole ki akajjeko. Abavubuka bangi bafunidde emirimu ku TikTok sente bonna bakikeni baani kati oyo atayagala. Nawulidde Mufti yabyogeddeko nze ndi musiraamu omukukunavu mu ggwanga. Oyo mubbi kyensinga omumanya mubabbi asinga obubbi twamukoowa fe obusiraamu kyabukoze eddala lyabutaddeko tetukola ki tetumanyi naye mu byonna ffe kyetumugamba kimu byonna bikole obusiraamu twakkiriza abubbe buli kimu naye TikTok akole ki agamba ebyobusegu bingi ebisaasaanyizibwa ku mikutu egyo. FYP yeraga ki kubanga ku TikTok mu page y'omuntu abeerawo FYP kati yeye webanga ereeta buseegu ye museegu kubanga kyewasalawo wali eri ng'oyingira TikTok kyekola ki kyegira kati ye nga agive nako kubanga buli omu alina right ku simu y'okola ki okujjamu TikTok. TikTok terina buzibu ye nga ye alina ekikyamu ku bwongo kyendowooza ze kyendowooza yeye ndowooza yalina ekikyamu ku bwongo kubanga kuva nadda newobuuza mubajje mulalu mu mutwe kati awo oyo no Mufti mulamba govuma nze simumanyi kubanga emyaka gye gyayitako egy'okubeera Mufti n'ekirala yeerayizza ffe tetumumanyi wonna wakaseera buseera ajja emyaka gye egy'okugenda gituuse omuntu abanga agenda watyo wabeera abagenda we batwe bafaanana we batwe bafaanana naye nga bambi yo TikTok bagamba palaso yagireeta nze simanyi ye etumbudde abantu kubanga abavubuka bangi bafunye ki emirimu kati ye Mufti munnaayo wabanga awulira nti nno ye tagyetaaga gwe obusego obulabako nga gwe? Nze sibulabako. Nze nange sibulabako nze just ndaba kubeerako abantu buli omu obulamu bwalina engeri gyabuddukanyamu obubeerako era n'obusego babuwera gwe wowemulira ku TikTok page yo bakola ki bagiggala kati ye webanga FYP yereeta bya busego ye yabyagala ye yabyesabira. Tumirayo omutugende. Nze ntumira maama wange. Kaakati amanya nze Kiwanuka Moses. Yesebo. Mufti yayogedde musiraamu. Yagambye biri bikontagana naki? Na ddiini ya busiraamu. Kaakati ate n'abatali basiraamu nabo bakola ki? Nabo bali okwo ku TikTok. Awo bwe buzibu. Mu bufunze guveewo. Kisobolaga nti guveewo olw'ensonga. Yesebo. Waliwo abatali basiraamu naye nga bagweyagaliramu. Kituufu nnyo. Yesebo. Ye ndowooza yange ssebo.
Tweyanziza nnyo tweyanze. Gamanya? Amanya Kiwanuka Moses. Pita bakasoma bange wano nina engatto, nina empale, amasaati, ebyambalo byonna ne by'abakyala. Amina. Nemeza weziri wano ne furniture. Mukono wano mu center wano nga ku round. Yes sebo. Sawa akedi awali kalina. Tweyanziza nnyo sebo. Yes sebo. Tumirayo omu. Ntumira abakyala bange bonna beesinga okwagala. Oyina bameka taata? Bangi. Omusajja tabalirwa bakazi. Yes sebo. Ye street chat. Bampita Mirembe Fiona. Nze ndi awo kubanga TikTok like sinungi okusinziira bye bakola. Abaana babeerako bakola ebitaliiyo biki nga biki like ng'ebyobuwemu naye ate nze mpagira just babawabule babaregulating babawawule naye esigalewo. Yes, ekitegeeza gwogiwagira esigalewo totale. Tumirayo mu babiri tugende. Ane ntumirako bba wange omulungi. Omu yekka gw'oyina? Nina omu bamuyita Bambale Jime. Ntumirako abaana bange ne maama wange. Omukuto gwa TikTok omulungi nnyo. Ogufunyeemu ki? Bingi. Kati nga like nyinza obeera ndi talented. Nga nina talent gye nina kati kangambe obanga mu kuyimba oba comedian. Kati nempostingayo omuntu n'againinga interest. Kati awasobola okuntapingako na inbox nga nagamba ninayo ba birthday yange jangu osabuseko ku bantu. That's why ntino TikTok nnungi. Ate by the way, TikTok gwagisalirawo kiki? Tewali kintu kitayonoona. Buli wamu w'obeera obuseegu weebuli. Agamba ate wano bususse mugusussiza naddala abavubuka. Olaba TikTok. Olaba w'ogendamu nga ebintu by'osaakingako byekuleetera. Woba osaakinga nga kaŋŋambe music kisinziira international oba bwe kityo byekuleetera. Kati ye naye wabeera asaakinga ku by'ekiseegu era byejja omumuleetera. Waba asaakinga ku bintu by'amakulu era byemuleetera kubanga ebeera used your ratio kyaba asaakingako. Ekyo kyo takiinako control akirabe bulabi. Amanya? Rovis Shalom. Rovis Shalom oli ku TikTok? Yes. Manya ki? Shalom Alom. Sikirizibwa nakyo. Lwaki? Olw'ensonga TikTok abamu ebajjako ekiwubaalo. Kati ye wagamba nti eyonoona agiraba atayagala kugiraba akole ki? Ate kana amasimu buli omu aba ne personal ki? Esimu li private. Osobola okukoza buli kintu kyoyagala ki? Kyoyagala. Agamba omukutu guno gusaasaanyizibwako ebyobuseegu bingi. Kati kiringa kwetunda kati Uganda yekiruko ya buli omu kutunda kyalina. Yesebo. Mbya byange ngenda. Tunda ikyo bakuguleko. Kati era business ya muntu. Nze njakulaga ekitonde kye wenakula nfuna omuguzi akyegomba ajakole ki? Akigule. Kiri. Kati mbanimbye. Nze oli ku TikTok? Ndi ku TikTok. Kiki ekisinga okunyumira ku TikTok? Abaana bazina amazina. Mazina? Abaana bazina amazina. Gokagega kunyumirako? Abaana bazina amazina. Amazina gokagega kunyumirako? Ola kayimba kankudi. Omwana akulaga enkudi ku TikTok n'ogamba kati. Alo waje wandigira videwa. Kyenyini. Omanyo zina enkudi? Enkudi. Kisinziira gwengendo ozina ye. Oba na budde ki? Kisinziira na budde ki? Kati budde bwakola wakisobola zina nkudi. Mu budde bwakola tetuzina nkudi. Amanya gwani? Nzigadde amani. Tweyanziza gyo tweyanzege. Tukyali mukono maama omukutu gwa TikTok gubaninga okyogerako ki? Sinatengeda kwogera. Wandibaddeko kyoyogera kuba nkumanya oli ku TikTok. Karedi kakunyumidde. Ebale kusimba. Awo manyawo ogwa butereevu. Sigwawaawo. Togwawaawo. Naye ate kakunyumidde nnyo. Kirungi okusimba. Kaakati mukama wange owagira omukutu gwa TikTok okubaningibwa mu Uganda guveewo oba gusigalewo nga mufuti we yabadde akiteesa nti omukutu guno basaasaanyizaako ebyobuseegu bingi. Okyogerako ki? Gubeerewo okuba mulungi nnyo. Yes ssebo. Tulakumirwa kulaba erudda ku lediyo nibanga obirabirako awo. Yes ssebo. Yes ssebo. Omukutu ogwagirako oli ku TikTok? Kumbeerako ssebo. Kiki ekisinga okunyumira ku TikTok? Ekikuleetera okugamba nti tebagiggala? Ekisinga okunyumira. Yes ssebo. Okulaba buzina. Mazina gokka. Etegeeza naawe omanyi obibyamu? Ebibyamu mpola mpola. Tweyanziza. Amanya? Amanya apita Asani.
sikiriganya nakyo ate takyogera nako akyesonyiwe takyogera nako kuba TikTok yetulezaawo nze siba kusimu yange na TikTok paka weneebaka era kookerera ssente si kwenkolera ssente nyumirwa anti agamba gusaasaanya ebyobuseegu n'ensomesa etakontana na busiraamu oli content bakola mukole omuntu kisinzira yakula atya akola content ki nze ne recording aba recordings n'enteekayo binyumira naye just people omuntu yennyini yaba omuseegu magezi ki g'oyinza okuwa mufti eyabadde aleeta ekiteeso bwe kiti nedda akiveeko ekisode kigenda kukola era kigenda kukola tekisobola era tekisobola nakolerako ddala tekisoboka tweyanziza nawe oli ku TikTok ndi ku TikTok okozesa mannya ki nedda amannya gali separate kale kisookera ddala omukutu gwa TikTok bwe guba nga guliko ebitali bituufu ne mufuti yennyini si mutuufu kubanga yewaŋŋamiza mu ntebe y'obusiraamu ali mu lwampaka takyali pulezidenti w'abasiraamu kubanga tebakyamukiririzaamu takyali mufuti ebyobusiraamu byonna bibya bimazeewo kati ate agenze kuwalaba mukutu gwa TikTok batunnyonnyodde ne batugamba byakaseera buseera wakaseera mufuti wakaseera buseera kaseera kyako ketutamanyi nga yewaŋŋamiza mu buyinza nga yayongezayo constitution nakwata mu constitution kati gavumenti yani gyalagira eggale TikTok anti ebyobuwemu bisaasaanyizibwa ku mukutu guno byabuwemu nga ki era ndowooza yabimanyi teriyo kirungi nga byabuwemu wangi ddamu okole statement eyo wa kamera Tereza wangi teriyo kintu kirungi nga byabuwemu kubanga bye muyita ebyobuwemu nawe mwennyini muwava yesebo kati kitegeeza bye bisinga obulungi naye obikozesezza otya amannya bampita Semakula Asani Waso tumirako babiri tugende sirina bentumira abawo bonna baggwawo sirina nnyo bentumira kale tweyanzisa gyo tweyanzege amannya Kalema Simon yesebo okkiriza omukutu gwa TikTok guwerebwe mu ggwanga muno lwaki owaayi omukutu ogwa TikTok gutuyambye nnyo naddala nga ffe abavubuka okusitula amaloboozi gaffe n'ebitone kakati abamu baali baazibikirwa nga tebavaayo kubeera nga balabisibwa mu ggwanga lyonna naye kati omukutu ogwo gutusitudde lwakuba mulimu abakoseddwako mu gwo naye ate yo si yensonga wabula kye twetaaga kutereezaamu oluvannyuma tugende maaso nga gutuyamba kigambibwa nti ebyobuseegu bingi ebisaasaanyizibwa ku mukutu guno ebyobuseegu bingi naye nange sibiwagira ng'omuntu naye ate nkubiriza abantu abakozesa obubi bwe batyo nga bayita mu byobuseegu be baba bakendeera be baba beekomako ate nga tebakuba na bantu balala kuyingizaamu bantu balala kubanga oluusi bamu bagenda ate ne babikusindikira oluusi ku simu yo nga teweeteeseteese kubirisiivinga n'ogenda oluusi mwana akutte ku simu yo oba omukyala akutte ku simu yo ate ebyobuseegu byabwe ne bibeera nga birabikira ku simu yo naye nze abo sikiriziganya nabo naye njagala bayimirize embeera eyo naye ng'omukutu gwo gusigalewo kubanga ebitone bingi bisituse ate abavubuka bangi tubifunyeemu tufunye emirimu tufunye connections wabweru w'eggwanga ne munda mu ggwanga abamu ffe tetukozesa bubi kuba tutundirako ebyamaguzi byaffe tutukolerako bizinesi nyingi ezitambulira ku mukutu ogwo oli ku mukutu gwa TikTok kwendi kiki ekisinga okunyumirako ku mukutu guno ebyobulunzi naddala nze wembeera ku TikTok okwo nsaakinganya ebyobulunzi kubanga njagala nnyo okubeera nga njiga n'okumanya abalina ente amafaamu agasinga obunene abalina ente ezisinga okubeera n'amata ebintu ng'ebyo nze byenkyasankinga ku TikTok okwo era binyumira nnyo. Tegeeza oli musajja mulunzi? Ndi musajja mulunzi ate omulimi. Olunda ki? Nunda embizi, nunda ente, nunda embuzi ate n'okulima nnima ennyaanya nnima enva endiirwa n'ennima biriŋŋanya ntula mu kyalo ewaffe eyo. Tumirayo babiri tugende. Ntumirako muzeeyi wange Mbone Katoogo ne ntumirako ne Kansala Kawombe ne ntumirako ne maama wange Nakyanzi Penny n'ekireka ne ntumirako ne muzeeyi wange Kapere John Esaamuuka. Omukyala omwerabidde? Naye mutumidde nnyo omukyala. Oba abakyala? Abakyala. Omukyala wange asooka maama Sheira mutumidde nnyo. Owokubiri? Owokubiri maama Joani. Owokusatu? Abo be nnina. Okomako? Bwenkomako abo. Weerwaneko musajja. Ng'omusajja atabalira nzaalo osanga bwe nnaatuukira okufa n'aba nnyongereddeko ddala.
n'abanyongereddeko ddala. Kale tweyanziza gyo tweyanze. Tukyali mu bitundu by'Emukono okubanga tukutuuseko programu emanyiddwa nga Street Chat we tufunira endowooza z'abantu ssekinnoomu ng'era batunnyonnyola ku biki emiramwa oba oliawo gye tuleeta ne bajoogerako. Emiramwa gino gye giba gitrendinga gye giba gitambula mu ggwanga gisanyusa gisesa ate era nga n'egimu ginyiiza. Ndowooza z'abantu ze tuliko era ze tunoonya tuli wano Mukono. Seka amannya gaffe. Amanya nze Jamada Kabali. Weebale kusiiba. Alhamdulillah. Naffe twakimazeeko insha Allah tulinda mpeera. Omulamwa gwaffe ogwogerako ki? Waliwo ebintu ebibeera mu ggwanga lyaffe. Omuntu n'ayogera ekintu nga tamaze kulowooza lwaki akyogedde oba lwaki akoze. Mu kugeraageranya gubanga mululu. Omuntu w'omululu yenna asobola olya ne byatasobola kukola ki? Kulya olw'okuba alina omululu. Kati abantu abo bandibadde batuyamba okutwogerera ensonga ezituyamba yalaba awamukuba eziruma bannansi yalaba awamukuba awamutayiza ebyenfuna okumutayiza omululu n'ebirala n'agamba abo mubakomeko baleme okukola ki ekikolwa bweki nebeki kati omubajje talina nsonga oba twandigambe talina makulu ate batwonoonedde obusiraamu batukafuwazza olw'ensonga tebakola mubajja akola olina gye wali omulabye ng'akola golooza zaali azijjawa azijja mu mizikiti n'azijja mu nsako z'ebweru kati olubuto lwe lujjudde ebintu ebikyafu buli kyalya kiba kikyafu lwa nsonga takiteeka gye kyandibadde kikola ki n'alya ne mukazi we n'alya n'abaana be ne bakola ki oba olidde kikaafu kati n'olw'ensonga eyo mubajje takyali muntu yesi kungulu naye si muntu eyandibadde ayamba abantu oba abasiraamu ate yandibadde bwenzirayo ku nsonga y'okubeera nga batukafuwazza takola zaalya ziva mu muzikiti yasiiba mu bitabo yandibadde ategeera nnyo Allah okusinga ffe abantu abaki n'atutiisa Katonda naye Katonda yamumanyi nga mubbi yamumanyi nga mukuusa yamumanyi nga alemera ku nsonga eruma omuntu wa wansi kati atayize TikTok tuwulye gy'anaakoma. Amanya Barije Adil. Yesebo. Akati omukutu gwa TikTok obanga ogulabye essaawa zino guliko abantu abagufunirako essente kuliko abantu abafuniddeko amannya so okugujjawo tekiyinza kukola makulu era tewali nsonga lwaki abagujjawo. Ye Mufti yali agamba nti gusaasaanyizibwako ebyobuseegu bingi. Anti kakati ekyo balina gamba nti balejuleetinge oba bagezeeko okuteekawo amateeka agakola ki agafuga ebibroadcastingirako naye nga si kukola ki. Naye olowooza bwe banaateekawo amateeka gano jjukira omukutu guno gusingako bavubuka amateeka gano banaagagondera. Bajja gagondera kubanga bangi abakyakwagala. Tweyanza nnyo tweyanze gamanya Manya Barije Adil. Mira mukyala wange Nakonde Hajara. Mbadde nkutidde obutamutumira. Ashraf Wamala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa barakatuh. Mwebale kusiiba. Alhamdulillah ali atuteekayo kubeera munaye kyateekwa. Naffe tuli mu sitati tusiiba. Kirungi. Kakati okkiriza omukutu guno ogwa TikTok okuwerebwa mu ggwanga oba gusigalewo nga Mufti we yali akirambisa. Ekikkirizibwa kwande kino omuntu gy'abaali ngali ku ssimu eyo kyekirekesako amawulire gwennyini ye kennyini. Tekisakkirizibwa. Ku mukutu gwa TikTok kooli? Kwendi. Ki ekisinga okunyumira ku mukutu ogwo? Kimpesa ebisaba byange byedde mba ku ssimu ate mbayamba ku TikTok. Kwako ebinyuma bingi n'ebigizibwa biba bingi. Tuyiga ayina ensonga olusanyu nga stress nezikola ki nezigenda. Yes. Kale yita bakasitoma abo. Ntunda amagi wano ku Kyebugerere wano Emukono. Satugaba mutwalo. Amagi baya mutwalo satugaba ga 10. Tusuubuza ku magi yero yoko sima China aga nkoko anti waliwo amagi ga plastic gano ga nkoko. Amanya abambitalugemwa Benjamin nga nsangibwa wano Mukono. Yesebo. Naye nze kwekyo okusheka Ramadan mubaje kyeyayogera nze ng'omuntu saakifunamu nnyo buzibu werebwe omukutu
nga gutufudde ab'enjawulo ennyo, tetumaze genda ku stage kwata mizindalo, tetumaze genda nti noba tutte bantu abamu batta abantu abaleepinga bisolo abalala kale basaddaaka abantu naye kati omukutu ogwo gutwongeddeko nnyo nnyo bambi. Agamba ebyobuseegu bingi ebisaasaanizibwa ku mukutu guno. Ebyobuseegu byaliwo okuva dda ne ku Facebook. Ku Facebook teyaliwo bagiggala ne WhatsApp buli wamu Instagram, X, ebyobuseegu gye biri. Kati golowooza kituufu ki ekyandikoleddwa? Ekyalikoleddwa wafunewo ekibiina kitwala kuba TikTok yagwa bugwi wano e Uganda. Yavaawa Buyindi bwe tuwulira Buyindi China yava China kati TikTok teli organized. Buli asanga ateekayo kyayagala, buli asanga agera ku makya n'alikodi nga byalikodize n'ateekayo. Koli ku mukutu gwa TikTok? Kwendi nnyo. Kiki ekisinga okunyumira ku mukutu guno? Ekisinga okunyumira ku mukutu guno byanjawulo. Mulimu ebintu ebiyigiriza, mulimu ebya politics, kuliko okusoma, kuliko okusomera ddala ebintu ebyenjawulo ennyo. So kati nze ng'omuntu nsomerako ebintu bingi, era nga bingi nnyo kyenyongeddeko nze nga nze. Naye era TikTok esobola okwongerako bw'oba oyagadde, era esobola okusuula TikTok. Bagambe na kino Buganzi. Aba baagala okujjawo TikTok be baba bagivaako app bagiveeko bagyesonyiwe neffe gutunyumira ate gwe tugwetaaga bo bennyini babyesonyiwe gututumudde abantu bangi. For example, Fatata Chimbo dete tutubamanyi. Bana abana bato busema buseri dete tubumanyi bafunye munnyo. Kati boye bagamba mu baguzikize bo bagiveke simu bazesonyiwe babirekere fa babisobola bino byabanene babiveeko. Anti bensonga gye baba bagamba nti ebyobuseegu bingi ebisaasaanizibwa ku mukutu guno. Kati kankubulire kino ebyobuseegu bingi Facebook weeri basobola obikolerako. Owulira WhatsApp basobola obikolerako, imo basobola obikolerako. Nawatali masimu obuseegu bukola ki? Bubeerawo. Kye bayina okukola bayina ofuna okugamba nti bataddewo etteeka nti ebyobuseegu babijjeko naye ng'ogamba nti babijjewo tekikola makulu. Kuba bangi bagifunyemu. Bangi bagifunyemu, abaana bangi kye bafunyemu mwe balya. Kati bagenda bijjawo tulangirako n'emirimu kati kwe tukolera bizinesi kwe zikolera. Kati bamanu babijjeko baba bakola kyabwere. Kiki osinga okunyumirwa ku TikTok? Kyesinga okunyumira ku TikTok. For example, kati mwe nva ku mulimu nga ne stress zange ngenda ku TikTok nenda ku comedy bwange nze kenyini nange nendeka ku video bwange kwegamba bagiveeko ogenda maliza ng'okikubye segera nga stress zonna zivuddewo kati bo bali kubyawe bakola ebirala ebyo bagyesonyiwe oseka yakola ebibye bino byesonyiwe byabanene abiveeko agenda awummule obukulembeze abulemeddeko. Sheikh Mubajje ayina ebintu bingi nnyo byalina osooka okwogerako nga tanyogera ku TikTok. Obukulembeze abulemeddeko. Amaze okulemera ku bukulembeze asooke yeetereze nga ye ne kabineeti ye besonyiwa obukulembeze banasonyiwa obukulembeze. Ate mbabuli ekirala TikTok yajja buzi era ne banagijjawo bagenda kulyetingawo omukutu omuki omulala kati bye baliko byabwerere babiveeko abyesonyiwe. Nga bwe nakugambe nti olunaku olwaleero tusinzidde wano ku street Mukono okubanga tukutuusaako endowooza z'abantu ssekinnoomu nga batubuulira kiki kye balowooza ku kubaaninga omukutu mugattabantu ogumanyiddwa nga TikTok, nga kino kyayogerwako emabegako mufuti w'eggwanga lino amanyiddwa nga Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje yavaayo n'agamba nti omukutu guno gubaaningibwe olw'ensonga nti bingi ebisaasaanyizibwa ku mukutu guno okuli ebyobuseegu era nga n'ebisomesebwa oba content ku mukutu guno ajjudde oba oliawo akontana n'eddiini y'Obuyisiraamu. Tusinzidde wano Mukono okubanga tukutuusako buli kimu nga wekitambudde. Amanya gange bampita Marasudi. Nga nkolera wano mu paaka Mukono. Omusizi wa Chutex asinga designer. Soko bakole bakasitoma soko bakole. Kasitoma mwena bakolako mwena bakolera mu paaka abasibe enviiri mwena bakolako mwena mwe bali kujja kusiga Chutex mwe bali kujja kuwagira bone mwe bali kujja kuwagira kitundu kyaffe kyonna wano eno wetukolera. Tugambe ennaku zino n'abasajja beesiga Chutex kituufu. Abasajja tubasala busazi njala tubasiga kalalesi. Abasinga nakiwuliddeko okuva jjo mu matu gange naye ekintu ekyo naye kyankuteko. TikTok ebadde tuyamba ku bantu baffe baserebu ab'emirimu abasaluuni nga basobola okutimba ebintu byabwe ne birabika speed nga basobola obiraba. Naye abaleeta ebyobuseegu abaleeta ebyeki naffe tubadde twagadde mukama waffe gavumenti etukwatireko ku bantu abo
TikTok esigalewo kubanga tuweereza ebintu bingi kubanga omulimu gwange guno nange abantu mbalaga ku TikTok ne bajja wano wendi. Oli ku TikTok? Yesewo. Kozesa mannya ki? Nkozesa mannya ga Sudi. Kiki osinga okwagala ku mukutu gwa TikTok? Kyensinga okwagala abaana baweereza ebintu ebinyuma. Ngaki? Abaana luli bampeereza shopping mall. Alinamu emitwalo 5 nengenda nengula firiji. Yesewo. Firiji ekyakola nagende Kampala. Nengula China town nedda. Nagula jero wa rais ekipa kye batuguze emitwalo 2 kitundu nagera mu China phone nenjigula omutwalo gumu kitundu. Bakakase omugaso gwa TikTok. Omugaso gwa TikTok kutimba bintu bannange bintu ebyamaguzi omuntu byalina byonna byatunda gwe omugaso gwa TikTok ng'omuntu alina ekintu kye n'akitunda mu bbeeyi nnungi mu nsamusa mwetu butaserebwa abantu sebo. Webale kusiiba. Sebo. Ekino sikiwagirirako ddala olw'ensonga ezimu nti abaana bangi nnyo kale bafunye ekyukyuma ku TikTok. Omukutu ogwo bakozesa mu ngeri ennungi abagufunyeemu kati nga otunyanga ba Miki ba CB Chaka family maana bangi nnyo kale bajekyoni kyayo nga bakozesa TikTok badancers ngolaba ba Triplet C bantu bangi nnyo kale kutwalize wamu fine kina side effects naye ate gundi zaakyo nyingi nnyo like advantages nyingi okusinziira ku side effects gye tukoze. Agamba ebyobuseegu bingi ebisaasaanizibwa ku mukutu guno. Fine eby'obuseegu biyinza okubaako naye era TikTok ebisa ebisinga oteekayo vidiyo nga ya buseegu osobola okubaningibwa oba okulipootingibwa naye ensonga eyo TikTok bagireke. Tweyanziza nnyo tweyanzega amanya Mukisa Mavi. Sebo sikkiriza TikTok okuvaawo. Wa nsonga ki? Lwa nsonga tufunirako amawere amalungi wabula abagikolerako ebikyamu be bagyonoona naye nga TikTok yongayo simbi. Abaagala ogijjawo wandibawadde magezi ki? Nti ne babireke babiveeko. Babiveeko? Tumirako mu babiri. Tumirako bba wange. Tumirako bbaawo naawe k'oli ku TikTok? Yesebo kwe. Kiki osinga onyumirwa ku TikTok? Kyensinga onyumirwako waliwo no iziti Baby Rahim yasinga okunyumira nebyange byenkola binnyumira. Ogwa TikTok onguwulira n'essimu yange baagibba sinabakuzza okusinziira ku mukutu ogwo gwe bw'oba owulira ng'ogwagadde please gufollowing bw'oba ogambye nti sigwagala gwe togufollowinga ate ebirala ebikunyumirako bijjeemu ogende nabyo ebitakunyumira byo bireke nze kyengwogerako naye TikTok anyuma alo nange ndi mukadde naye anyuma TikTok anyuma akonamu kyekisinga okunyumira ku TikTok buno obwolo obwesazeesaze obwo buninkiri obwo nze bunkolera namwe mwabyesalanga myaka gyammwe jjajja mwalingawo naye ate nga tetukunama nnyo naye kati mwana bakisusa obutunulira naye era mubaamu akakuba vibe so kati gwe oteesa esigalewo kuba oluusi kuliko ebyamakulu bye tujjako ne bituyigiriza kati ngaffe abakazi abakulu abakuzeekuze waliwo abaleeta nagamba nti akayaayaana okanaazaako ku mwana w'omuwala n'omulenzi n'agenda n'akola n'afuna ssente ako kaba kabi tekaba kabi. Tweyanziza nnyo tweyanze gamanyi osigadde gwani? Nze mukyala Ddia Emukono mama wange omulungi ne taata wange omwami Mukasa Nassani Mukasa bonna enkuyege zikyabakubira ayayaya n'obugaaya emmere bukyagaaya. Awai mubajja oyo naye alina endowooza ye nze ndowooza kyayogera si kituufu teyandiyigiridde ba TikTok akole byalina okukola wekuba kugira nti yawummo nti emyaka gituze gy'okuwummula awummule ate aleme kuyingirira ate mirembe gy'abavubuka. Ndowooza kituufu ki ekyandikoleddwa? Omulembe gwa TikTok guno gwabavubuka era tegusobola vaawo kuba gusanyusa abantu bangi era nsuubira tegwandivuddewo kale endowooza yange nange kwendi ssebo. Kiki ekisinga okunyumira ku mukutu guno? Awaaye kubaako nga olina stress zo sente zibuze n'ogera n'olaba ebikusanyusa ku TikTok okwo bino scrollingawo yasimayo okola biki ebyo n'olaba abazina abakola biki kwegamba kusanyusa obulamu ne butambula n'oba nga sente zibuze olina stress zo biki. Kozesa mannya? Nantambi Shamira. Shamira, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wasiiba? Saasiiba. Wasiibulula? Yesebo. Kyekisinga ekyobukulu tuli mu nnaku za sita tizikutwala zitya? Sisiiba. Era tosiiba? Ndinakawere. Badde manyi walwala alusa? Ndinakawere. Manyi nze ekisiibo we kituuka nga alusa zittuka? Ndinakawere. Ku TikTok
tukolerako ebyenfuna business tutambulizaako bizinesi zaffe. Abantu abamu balinako bateekako bizinesi zaabwe nga balanga kati kituyambako okuwongera ku byenfuna byaffe. Kati sisuubira nti bakyali badde kituufu okukola ki muwera. Oli ku TikTok? Kwendisebo. Kiki osinga onyumirwa ku TikTok? Nyumirwako ba TikTok abo. Ngani? Nga Princess Kalon. Shira Price. Bagamba nti kusaasaanyizibwako ebyobuseegu bingi kyova olaba Mufti ye yavaayo n'agamba gavumenti ebeeko kyekola okulaba nti omukutu guno oba oli awo guwerebwa. Kituufu bibeerako ko tetujja kuwakana nti tebiriiko ko ebiri naye nze ŋŋamba baliteesewo ko some measures ebitangira kale ebyo okubeerawo ebyo tebyayogerako ebyesikaze eri abaana basobola okugamba kino kiti tekirina kukolebwa ku TikTok. Tumiddeko bonna abamanyi. Ate omwami n'omwami mutumiddeko nti mwagala nnyo. Ate ka bebi ne ka bebi nkatumidde. Kataata kati owagira omukutu guno okubaaningibwa gusanyusa abantu. Oli ndowooza ye. Olowooza ki ekyandikoleddwa? Kulongoosa ku byafulumya naye gusigalewo. Tweyanziza nnyo tweyanze gamanya Kaweesi Emmanuel. Omukutu bagulekewo kuba gusanyusa ffe abavubuka. Gina n'obeera space y'emirimu gy'okolera n'ogenda ku mukutu ogwo space ne zikomaawo ng'olina by'olaba eby'enjawulo. Abagala emipiira tugulabirako emipiira. Ffe abagala emipiira nzogamba omuzannyi gundi tumwagala, tiimu yaffe emwagala. Tusobirabirako okwo ne bamanya muno tiimu yo emuyimiriddemu eyinza okumugula sizoni ejja. Naawe oli ku TikTok? Yesebo kwenye. Kozesa mannya ki? Derison omukyawe. Kiki osinga omukyawe baakukyawa dda? Abakazi bankyawa dda kati neevaako mwana. Oba ssente z'otayina? Abakazi be Uganda si ssente. Bongo. Nti batuwala nawe omubala. Kiki osinga okunyumirwa ku TikTok? Nsinga kunyumira mupiira nga wenkugambye ku TikTok. Mupiira gwe yange TikTok ejjuddeko mupiira. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Bampita Simbwa. Simbwa. Erinnya eryo nga lisesa. Simbwa. Kale mukulu Simbwa. Kakati omukutu gwa TikTok gw'oguwagira okuvaawo mu ggwanga muno? Nedda ssebo. Lwaki? Simanyi nange lwaki. Tomanyi lwaki toyagala guveewo? Simanyi lwaki njagala. Naye nga gw'ogumanyi? Nga lwaki sigumanyi. Gw'oli ku TikTok? Kwendi. Ki ekisinga okunyumira ku TikTok? Byonna kuba buli ekibeerako kinyumira. Bye bitutwazaako bye bimalirawo ebiseera omalira okwo ebiseera. Kitegeeza tokkiriza baguggyewo? Yesebo. Tumira buli omwandaba. Yesebo. Naawe mwenyini gwe tuli naye wano naawe kutumira. Tweyanziza nnyo tweyanze. Yes, olunaku olwaleero bwe tuti bwe tulabise ku street yaffe wano e Mukono ate nno ogenda kuba otulindirira butereevu ku street yo. Leero tusinzidde wano Mukono, enkya tugenda kuba tujja ku street yo live okubanga tukuweereza tuleeta emiramwa mingi omuli egisesa, egisanyusa, egikaabya, eginyiiza ate n'egyo egiruma bannayuganda ffe gye tuleeta wano ku Street Chat Uganda. Osobola okubanga tufollowinga ku YouTube channel yaffe at Street Chat Uganda. Genda ku social media platforms zaffe zonna, ku TikTok kwetuli, Facebook kwetuli, Instagram kwetuli ne ku X kwetuli nnyo. Ogenda kuba otufuna butereevu. Sigadde nze Patrick Edward Musi wabula sikoze nzeka, koze ne MCP official ate era nga ne executive director CEO Shanrig the Mighty MC. Yes, what's up? Naye nga essaawa eno munzikirize mberekereze Patrick Edward Musi bwentyo bwe ndabise ne Street Chat ka pa